Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Newankubadde nti tuli mbyabufuzi kasammeme nze nasalawo kuyita mu programs endala ngo Euro Sunday Memory okubategeeza ku nsonga ezikwatagana n'ebiwangwa n'ennono olw'ensonga kitukakatako atamanyi buvobe na buddobwe tabaako na nsiboko so nga ate ensiboko kye kintu ekikulu ekikufuula omuddugavu y'ensonga wazaliwa ku luka lwa muddugavu olina obuvobo n'obuddo tetujja kubanga bazungu bo bamanya nti alabirira mwana we na mukazi we so nga ate ffe tukyalina kye tuyita extended families ezitukoledde ebingi ennyo ebiyitirivu ng'obugulu bw'eggongolo nti extended families zituyamba okutusomesa okutuliisa okutubeezaawo in case tuba tufiiriddwako abaagala baffe kye tuyita extended families mu Africa newankubadde nti ennaku zino ebintu by'ensibi bigenda bikyankalanamu naye era tugezezzaako okuba nti twekwasa ng'abantu abakulu era abaddugavu mu nsi yaffe okuba nti twekwanyakwanya njala mu ntaagingire bekikwatako mu bwakabaka bw'obunyolo njala mu ntaagire bekikwatako mu bwakabaka bw'ettoolo obwe ankole njagala bwa Buganda njagala bwa Busoga n'obwakabaka bwonna obusigadde njala mu bantaagingire bajje ku vidiyo eno kubanga emboozi gye ngenda okunyuma ekwata ku buli munnayuganda era saagala buli omu alowooze nti ekiri atabaala kyekiri ankoze eki n'asigadde mu nju naawe ali mu nju kijja kukulya so nno njagala kutandika ne vidiyo eno bulungi nnyo ekiggula lujinga bulijjo mpozi nga sibabuuzizzaako nabbatumirako njala tutumirako bannaŋŋanda ne basseŋŋanda mwenna abawangalya mu nsi z'abamagulu meeru abali mu America mbatumiddeko abali mu Canada abali mu Bungereza mwenna abali mu Bungereza mbaagala nnyo abali mu Europe mwebale nnyo abali mu Bugirimaani abali South Africa abali mu Africa abali Burkina Faso mwenna abali mu Somalia ne bannayuganda mwenna abali e Kampala bawangalya gwaliawo mu Uganda ng'okutte vidiyo eno ogiraba ogisaasanya oli mu saaluuni oli mu kiriro ky'emmere oli ludda oli mu saaluuni ng'olaba vidiyo eno nkulamusizza nnyo muganda wenna kasitoba ng'oli ku kifaananyi kino okiraba nkulamusizza nnyo so nno olwaleero ngenda tutandika bwe nti bagamba nti akayina abiri otega kalaba nkiddamu bagamba nti akayina abiri otega kalaba n'olw'ensonga eyo buli muntu yenna njagala oggule amaaso go njagala weetegereze ensonga nga bwe zitambula mu Uganda olw'okuba nti bano abasajja baali baatubuzaabuza nga batuvugira mu mbeera etategerekeka ne batulowoozesa nti buli kintu kitambula bulungi mu maaso olw'okuba nti bo balungi mu kulimba n'okubuzaabuza eggwanga bo kye baasooka okukola okuteeka okutya mu bantu n'okubafugisa emmundu n'okubuzaabuza okuyita nti babafaananya bantu bannammwe naye ng'ate si bannammwe bo omulimu gwabwe gwa kufugika bantu kubateeka mu bitundu ebyo kubalowooza nti bantu bannammwe naye ng'ate balina ekigendererwa kye bakola emisana n'ekiro nga mwe temumanyi ntandise ntya njala okwebaza omutanda Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II okuba nti olwaleero oboneseeko olabiseeko eri Obuganda abantu okubaggula amaaso n'okubabulira message yo ey'olwaleero era ebadde nnyuvu nnyo ng'akatogo k'okumakya webale nnyo bali ddala ssebo webale nnyo Ssaabasajja message eyo tugiwulidde bulungi era ebadde ennungamu bulungi nnyo era bannayuganda mwenna abagenze okutolontoka emisinde basobodde egiri scientific n'abaddukidde mu kompawundi zaabwe bweppo ne ku mitimbagano mubale nnyo mubalira ddala temujjanga okwo embeera yo eya Ssaabasajja Kabaka mugirabye sijja gibannyonnyola mugire bulungi byenjogedde mbyogedde bbanga ddene nnyo buli omu abiwulidde era abitegedde naawe ng'omuntu omukulu era avumbyevumbyemu akuze osobola okwerowooleza n'otunula ti kino kye kigenda mu maaso ekituufu kiri nti omutanda waffe Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II embeera gy'alimu si nno nga mugonvugonvu ngere mumulaba era omuntu wabeera mugonvugonvu ng'abadde ku ddagala ate takyatambula baamuwamba abeera waka omuntu abadde mu nju ng'era tafuluma embeera emugire bwefaanana okuggyako nze okunyolebwa kwange n'okwemulugunya kwange kujja genda eri ab'ebitongole by'amawulire mu Uganda mwenna nti tujja basaba omulundi oguddako mulekeraawo okwefuula nampulira zibi oba butafaayo kuddamu okutuwa amawulire gakwata ku Ssaabasajja Kabaka ne mugalekera ekitongole eky'amawulire ekya BBS Telefayina okuba nti yo ekola by'erina okukola ng'ate etyoboola Ssaabasajja Kabaka etya ngenze nga ngoberera engeri amawulire ga Kabaka gye gafulumamu ennaku zino ku mitimbagano okusinziira ddala ku mutimbagano guno gwe bayita BBS Telefayina ebifaananyi bye bafulumya tebifaanagana mutanda simanyi bantu ki abakwasaganya ebifaananyi by'omutanda okuba nti bamufuula nti musajja mupeeruufu nnyo era abantu abasinga ne beemulugunya nti ono mutanda oba si mutanda naye olw'okuba nti abantu abasinga musobola okuwulira n'okutegeera eddoboozi ly'omutanda mulimanyi bulungi nnyo era mulyetegereza mmanyi nti ono Ssaabasajja oba ono si Ssaabasajja newankubadde waliwo okubuzibwabuzibwa okubateekamu kye tuyita diversion okubabuzaabuza okutegeera nti ono mutanda oba si mutanda era namwe kite batwali obuddoga nti ono si mutanda naye ebiseera ebisinga nze bwe nzijja ne mbagamba nti ye yennyini namwe mulina okwetegeeza noma nti nze njja bagamba olwaleero nti oyo abadde Ssaabasajja Kabaka yennyini naye ng'embeera gy'alimu ng'eya bulijjo
alimu obukosefu ate nga n'obulwadde obumuluma nabo bagamba dda obulwadde tumala gagenda biberamu okujjanjabwa kungi nnyo ate jjukira musajja wattu muwambe ng'omuntu naye ayina ebintu ebimusoomooza okuba nti ayita mu mbeera gy'alaba nti n'abantu be babonaabona era bwe mubadde mulida okwogerakwe kubaddemu okwennyamira okw'amaanyi nti abategeezezza nti ye si omu kubawagira ebikolwa eby'okutulugunya bannayuganda n'abategeeza nti mu myaka egy'edda nga n'abakoloni bakyaliwo waliwo akasattiro we batta abantu 8 mu ggwanga erya Uganda naye nno gavumenti ezaaliwo zaatwala obuvunaanyizibwa okunoonyereza ku baki abaavaako akatyabagaako n'okutta abantu abo 8 ekitaali ku gavumenti y'omumpenyo Endobesu mutanu wa Kalekyezi nti ye yeesulidde gwa naggamba omwaga gutaddeko solotape nga tasobola kwogera dde okubuulira bannayuganda nsonga ki bannayuganda kuba afiiridde lwaki baabasse kubanga ye kennyini yeewo biragiro ebitulugunya n'okutta bannayuganda eyo nno yebadde message oba badde obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka bw'asomye lwaleero abamanyi abasomera ebbaluwa mu ebbankaluwa mu bbaasa muwulidde bulungi nnyo message y'omutanda ebadde loud and clear naye kuno nno kwemulugunya kwange okusookera ddala nja kutwala okwemulugunya kwange eri ekitongole eky'amawulire ekikavalinga oba ekiweereza ebifa ku Ssaabasajja Kabaka mulina omuze ogw'okutandika okunyoola ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka byabayogedde sinakindi olwaleero okutyobolebwa okw'ekika ekyawaggulu omutanda atuuka atya okuba ng'ayogera terefayina neevaako ekyo nno kika kya bunyoomi nnyo nti omutanda mu Buganda obubwe ku terefayina eri mu bizimbe bye ku ttaka erirye ng'ayogera n'abantu ne muggyako omutimbagano Ssaabasajja obubaka ne bulema kutuuka Omumpembe nno Karoli Charles Peter Mayiga gwomu ku bashareholders oba abayina emigabo mu terefayina eyo tukimanyirunye nti okolera omumpembe yose utabasira omutano wa Kalekyezi okuba nti mulemesa Obuganda okugenda mu maaso wepone enteekateeka ez'okujja obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka bino ebintu byemukola biswaza nnyo twali tulabye abanene emirembe engalo ebintu ebyo byemukola bijja kukoma ate namwe mujja sulasula ebikola bino okuggyako Ssaabasajja ng'ayogera abane bataddamu kuwuliza speech ye kiba kya buswavu nnyo n'okutandika okusiga ebifaananyi okumupeeruusa abantu batandika okubuusabuusa nti oba Ssaabasajja Kabaka waali oba taliiwo ekyo nno kibi nnyo tukivumira ne sekuvumirira yenna nensaba nga mpunzika ensonga eyo bannamawulire bonna abasigadde mu Uganda bambi tubasaba mujje mutuwe okuweereza okwenjawulo tutandike okwawula wakati w'ekitaka mbagga wakati w'epera n'entula kubanga tetukyesiga BBS terefayina eno olw'ebintu byekola kubanga abampembe bagikolamu era ebamu abaweereza gavumenti y'omumpembe yose utabasirwa mutabani wa Kalekyezi ngenze maaso njala kusooka kubuuza lwaki ebitongole ebirala ebiweereza amawulire tebikyajjakkirizibwa ku Mengo kujja kukavalinga Ssaabasajja Kabaka n'emikolo gye ekyo nno ekibuuzo kituzaayo ennaku zino bwe tuba twagala okukola emikolo gya Ssaabasajja Kabaka gibeera ku terefayina emu yokka eno ey'omumpembe y'omumpembe Karoli Wasanya Peter Mayiga ne munne Kiyimba Freeman gye tuyita eya BBS terefayina naye nga y'abantu buntu ate gye baagijja mu ttafali emwasonda ensonga ey'okubiri kuba kati ndi ku kiggula luggi nja kuvumirira nese kuvumirira Karoli Charles Peter Mayiga wasaanya obulombolombo nene n'obwoyonoonyo bwa Buganda n'otuuka okuba nti terefayina eya Buganda erina okubuulira n'okulabirira n'okuteeka empisa mu baana ba Buganda okuba nti kati yafuuka ya bimansulo nti muteekako ennyimba ne live show ezibeera ku TV okwo nga muleese baana bawala abatadde obuleega n'obuwala obumunda bu swimming costume nga bazina amazina ag'okwetyobola ku terefayina era biwa Baganda bonna kino ekifaananyi tekiwa baana Baganda abakula mu myaka okuba nti balabira ku bintu ng'ebyo omwana oba mukyalo Omuganda era bwakozibwa n'empisa nti okweyambula bantu kiba kikyamu nnyo naye tugenza okulaba nti TV eno etandise okutyoboola obulombolombo n'ennono eby'abaana abawala mwegenda mwegendereza entambi zonna kati ezizanyibwa ku TV eyo naddala ez'ennyimba ne live shows oba okuweerezebwa kw'amazina n'ennyimba obutereevu ku TV eyo etyoboola obulombolombo n'ennono obw'Abaganda toyinza kuddira mwana wa buwala n'omuleeta ng'ali mu kaleega n'akawale ke tuyita costume oba dancing costume ng'olubuto luli bweru ekkondi liri bweru ebisambi biri ku TV ey'Obwakabaka mu Bulange Mengo ku ttaka lya bajjajjaffe nedda bannannyini TV eno newankubadde buli baweereza ba Museveni please mutuyambe muleke okuswaza Bwakabaka bwaffe era abantu abasinga babuuza abantu abakulu naye Obuganda bw'abaaki TV ki eri ku Bwakabaka bwa jjajja eri ku Bwakabaka etudde mu Bulange Mengo ku ntebe enkulu y'Obwakabaka nga muteeka abaana ab'obuwala amakundi gali bweru ebisambi biri bweru amabere gabula ku buntu kakuga mu kamera ng'abantu baswala kino ekintu kirina okukyuka tukooyo okuswaza Obwakabaka bwebanga babasasula ssente okuswaza obulombolombo n'ennono Charles Peter Mayiga tuyambe ojje terefayina yo mu Bulange Mengo ogitwale mu kizimbe kyonna eky'omu Kampala kubanga olina ebizimbe Mukono Kampala Mityana Wakiso byonna jjamu terefayina yo
ogiteeke mu bizimbe byo ogijjako n'ekigambo BBS ogifule kyoyagala efuke Kimansuro television dani okutandika okwonoona abaana baffe nga batondesa okuleeta ennyimba ezivoola obuwombolombo n'ennono mu Buganda obwaffe nti omwana omuwala talina kwetyoboola kulaga mabeere kulaga bubina bisambi TV ge mugambo ya Bwakabaka bino bye bimu ku bintu ebirabisa Obwakabaka nti tebukyaliwo n'okutyoboolebwa Obuganda obwaffe omwana omuwala yeesaanika ng'emmere gye basaanise ku masiga nti evaayo ng'egudde evaayo ng'eyidde bulungi eringa akaleka naye bino ebintu byonna bye batandise okukola biraga obukyayi byonna ebintu ebiragabwa ku TV yeeno biswaza Obwakabaka ekyo nno kye kibadde ekiggula lugi mu bufunze kati njala tandika akatambi kano nga mbategeeza nti akatambi katandise njala muntagingire abalangira n'abambejja mwenna abali ku mukutu guno n'abantu ssekinnoomu abali mu kulaba Obuganda busaanyizibwawo buggwawo ng'abantu abamu mutunula naddala abalangira n'abambejja mwesuliddeyo gwa naggamba mu ntambi ezimu ze nasembayo okukola nabasaba bannange newankubadde nti mwanyiiga naye mbadde mbasaba okuleetawo obwasseruganda n'obwannaluganda mbadde mbasaba n'obuwombefu bambi mutuule muyambe Obwakabaka muyambe abaana Baganda kubanga ebintu bigenda mu maaso mu Uganda bikwasa ennaku ng'abalangira n'abambejja mwesosola mwerwanyisa olw'okuba nti baba obusente obumupa wakaaga obutanenje bugenda butwala ne mwerabira obulombolombo n'ennono oba oli mulangira ng'oli Bulaaya oli mulangira oli Kampala naye nga weefula nti gwe wamalayo ng'ate weemalirayo ku ttaka ly'abajjajjaabo abatasobola dditunda gwe kw'otudde kw'ozijjagalidde ng'eggombola y'e Lubaga nga uganye okutegeera nti enkyukakyuka erina okujja mu Buganda nga bwe kimu kirina okuterebwa nga kirina okuterebwa deni mba nkosaasidde nja kusaba abalangira n'abambejja ebyabawula bibeere bitono ebisinga bakulaakulanye bibeere ebingi mu kino nsaba nti abooluganda nsaba mutuule mukkaanye ensonga ez'abawula muzikkaanyeeko mukomewo tutandike tutwambuze Obuganda kubanga gy'ova toyombe gy'otera okudda mwenna muli eyo mwe mukidde e Bulaaya neffe okwa Buganda kuno ku Buganda nga muweebwa obusimbi obutono okugenda against the norms of Buganda gy'obeera nti bagenda baziika mu lubiri gye bagenda baziika n'omumpembe Yosefu Tabasirwa mutabani wa Kalekyezi kati nno ntandise ne firimu eno olw'okuba nti Mengo yajjula abampembe abakolera Yosefu Tabasirwa mutabani wa Kalekyezi n'entondo enkwe zonna ezigenda mu Buganda nnyingi nnyo nga zikulemberwamu omumpembe wa Kaloli Charles Peter Mayiga onono atuuse okuba nti yeefudde kizibu okuba nti kati afuuse agent wa Museveni mu nsonga zino wammanga we twogerera kampeyini zonna ez'okuteeka wansi omwana wa Nambi Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okumujja mu budde zikulibwa omumpembe Kaloli Charles Peter Mayiga era nga mu meeting eyasembayo eyatulibwamu ye kennyini ne mukama Yosefu Tabasirwa mutabani wa Kalekyezi bakkiriziganya nti Robert Kyagulanyi Ssentamu akwatibwe era Robert Kyagulanyi Ssentamu yakwatibwa n'assibwa mu kaduukulu okumala ennaku ze baamukwata naye ng'omwami ono abimanyi era teyavaayo wadde ku mutimbagano okubaako ekintu kyakola ne bwe yajja okuwa enjogera eri ekintu kye namala okuvumirira abamanyi okusomera ebbankaluwa mu bbaasa muddeyo mwetegereze kye tuyita body language mu interpreting video footage owa Kaloli Charles Peter Mayiga ebigambo bye yayogera byali tebitegerekeka tebiri coordinated byonna byawukana ng'empale z'aba 7 olw'ensonga naye kennyini byayogera yali tabitegeera bano abasajja bali asente z'omusajja naye nga bo kennyini kyekyokukola bakimanyi bali mu kutiisibwatiisibwa ng'ate kanyini bennyini bakola ki baatya dda so omwami ono y'omu ku bantu abalina omugabo mu kutulugunya bannayuganda lwakuba nti yeefudde nampulira zibi ngenze mu maaso wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga osobola okubuulira Obuganda olunaku lwakwata Robert Kyagulanyi Ssentamu waliwo munnaffe eyava ku bitundu by'Entebbe muvubuka yajja mu ofiisi yo n'akutuukirira butereevu n'akugamba nti bwe kibanga kituufu nga wabadde mu meeting eyatadde obulabe ku Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akwatibwa mwami gwe ojja kufuna ebizibu tajja kubeera kubyetegereza mu nsi muno era ojja kufa nga weewuunya enkwe z'olina n'obuzibu otadde ku Buganda omwami yatukutuukirira butereevu mu ofiisi yo n'akukonfronting oba kyekitugiyita omuntu okukwogera maaso ku maaso ng'akubulira ensonga zino Kaloli wasanya Peter Mayiga omuvubuka ono walagira omwami ono lwava mu ofiisi yo nga amaze okuga ebigambo bino kubanga yajja yita nga taliko wadde omusale n'akugamba kye wakoze okutuula mu meeting ne Yosefu Tabasirwa mutabani wa Kalekyezi ne musala entoto ezikwata Robert Kyagulanyi Ssentamu omuteekamu kaduukulu bamukube emiggo bamutte sina kindi bamumize omusu olw'okuba nti baakusuubiza ekifo ky'obwa vice president mu gavumenti ereddako gyesimenti esobola okubeerawo
omwami bwe yajja mu office yo okubulira ensonga zino era okukonfrontinga omwami lwafuluma office walagira amagye agakukuuma ne gamulondoola mpaka ku luguudo lw'ente bamusanga omwami n'akubwa amasasi n'attibwa. Osobola okuvayo n'obuulira public oba n'obuulira Obuganda omwami ono nsonga ki lwaki wasindika amagye agatta omuvubuka ono ku Ntebe Road? Osobola okuvaayo n'obuulira Obuganda ne Uganda amagye ge wasindika okulondoola omwami ono ya confronting ne bamutira ku Ntebe Road yali azzizza musango ki? Wafuuka nantabuulirirwa gwe atabuulirwa atategerwa nti bantu balina okubuulira n'okubabuulira ansa ezikwatagana ku bintu baba bakubuulira. Munnange nno kyokola munno toyagala bakikkole. Ebintu by'okola bisusse egw'omulamuzi. Omwana ono yalusuddemu akaba olw'okuba nti gwe walagidde amagye agaakuweebwa state okujja okusaanya omuvubuka ono gwe batidde ku Ntebe Road. Amannya ngenda gasirikira olwa family okuba nti ayinza oteekebwa mu buzibu naye ng'omuvubuka ono yatiddwa ku biragiro byo olw'okuba nti yazze mu ofiisi ona confronting n'agamba nti Mayiga ekikula kiwakoze okwetaba mu meeting ekwata omwana wa Nambiro Kyagulanyi Ssentamu gwe kenyini nolagira amajego ne galumba omwami ono ngaddayo ewaabwe ku Ntebe Road makuba amasasa agamutiddewo n'afa. Ekyo nno kyaliwo oluvannyuma lw'ennaku ng'awazinda be babegako omwami ono yalumba Mayiga mu ofiisi n'alagira ebiragiro omwami ono ne bamutta. Kitalo nnyo ddala olw'okufiira muganda afooyo mu bintu ebyenkaniddeawo nga Charles Peter Mayiga Wasaanya yatandise okuwa ebiragiro ebisinga ku ebyo okuba nti atuuka n'okweragira abantu babatte olw'okuba nti ye takyayina kyeyeguya mu nsi yatuuka yamala. Ngenze maaso. Abaali beebuuza lwaki wabeerawo enkaayana wakati w'abalangira n'abambejja mu nziika oba mu ntereka y'abalangira n'abambejja mu bwajjajjaabwe mu Kasubi e Nabulagala. Endagaano eno nno lwaki bagaana abambejja oba n'abalangiramu okuziikibwa mu Kasubi guno. Endagaano eno Charles Peter Mayiga Wasaanya yennyini yakola endagaano y'Ossentebe mu ttaano wa Kareekezi nga balina ekigendererwa eky'okutwala ettaka lino weppo n'okudaaza n'okubonyaabonya abalangira mu ngeri esoboka okuba nti bakyayala kuziikayo bantu nga balina ekigendererwa kyabwe. Mujjukire ne bagamba nti Kasubi n'olubi lw'Emmengo bano batya butinsonyiwa kuba tutandise batudde okubategeeza nti ebintu bino babitunda. Wasaanya ono yakola endagaano Museveni nga balina ekigendererwa kino wammanga. Bamanya nti olunaku lwe baali bategese okumiza omusu Ssaabasajja Kabaka bamukunkula omukolo mu kibya oba akisa omukono baali bamuwadda obutwa era Ssaabasajja Kabaka alwana n'obutwa nga omulaba nti ali ku ddagala epitirivu erituuse n'omukyusa skin. Omumpembe Kalo Charles Peter Mayiga yakola n'endagaano ne Museveni nga bamanyi nti Ssaabasajja Kabaka takyasobola kuwezaayo wadde omwaka omulamba mu nsi muno nga bo bakimanyi bulungi nti Ssaabasajja Kabaka bw'afa ne kiggwaawo teri mulangira na mumbejja aliddamu kuziikibwa Kasubi nga bettaka batunda bateeka ku nnyondo beddi z'Obuganda nga bwe baali baagala. So mwenna abalangira n'abambejja temulowooza ekibagaanisa okubaziika mu Kasubi e Nabulagala nti Ssaabasajja Kabaka akirinamu omukono. Eno endagaano yakolebwa wakati wa Charles Peter Mayiga ne Ossentebe mu ttaano wa Kareekezi y'ensonga lwaki abalangira n'abambejja bajjawo obukiiko bwammwe obw'ennono obwali tebulina kubuuza ku muntu yenna okugenda okulaba omutanda. Y'ensonga lwaki bajjawo obukiiko obwali busalawo ani aziikibwa ludda wa. Omumpembe Kaloli Charles Peter Mayiga n'asalawo nga ye okugamba nti kati yalina obuyinza okukkiriza ani aziikibwe Kasubi okukkiriza ani ataziikibwa Kasubi. Era tugenza okukomekkereza ennaku zino ng'abalangira basinga obungi baziikiddwa ku bijja by'ebukojja oba baziikiddwa ku ttaka bo bwe balaba nti banaafuna emirembe okusinga okugenda mu nkaayana n'okusaba baziikibwe ku bujjajjaabwe obutuufu e Kasubi Nabulagala oba ku mpya zaabwe eza bajjajjaabwe. So nno awo nno we tuli era omulangira n'omumbejja yina ng'oli eyo mbadde mbasaba mutuule ng'obudde bukyali kubanga gye tukoma okuluwa ennyanja ejjula so nga tetulina okusomoka okudda emitala waayo. Nja kubasaba mu kifo ky'okudda okwesuna amatu n'okwesuna obugere gy'obeera nti tudduka marathon oba tudduka emisinde egigenda ewala mwanditudde ng'obudde bukyali ne mukwata omumpembe no ku matu ne mufulumya Bulange Emmengo okusinga okudda awo okwetuulako olwatasebo nalumanya ne wakolawo ki. So no nja kubasaba ng'obudde bukyali. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri tali mu nteekateeka zigaana mwana wa ntumbwe za Bwakabaka bwonna kuzikibwa Mmengo kuzikibwa mu Bwakabaka bwa Buganda. Naye enteekateeka eno eri wakati wa Mayiga n'omukyala Sarah Kagere ne munne bwe bakola emirimu gye gimu egy'okulemesa Obuganda gwe bayita Agnes Nabaloga oba Nabalamba. Be bali b'enteekateeka zino okuba nti balemesa abalangira n'abambejja mwenna aba bagenda okuzikibwa Kasubi babaziike mu masaŋŋanzira. Jjukira akalombolombo kasoma nti omulangira yenna
owennono era obuwangwa ali mu lulyo olulangira nga ennono zikutegeeza kuzikibwa mu kasubi kuzikibwa kasubi na bulagala oba mu masiro ekasubi bwe bakuziika mu kifo ekirala kyonna oba bakuzisse masaŋŋanzira kati obulombolombo n'ennono wano babukyame oba babwononeddwa omulangira alina okuzikibwa mu kasubi ne bakuziika either ku bukojja oba ku kijja ekyo abantu kye bakusalidde kubanga omufu teyeesalirawo kiba kimenya obulombolombo n'ennono n'ebiragiro y'ensonga lwaki nti bassekabaka bonna babeeranga n'embiri naye ate baayinanga olubiri oba baayinanga we baziika abantu baba ab'oluberera nga ekasubi na bulagala kati omuntu oba omulangira yenna alina okuzikibwa mu kasubi azikibwe bweru wa kasubi aba azikiddwa mu masaŋŋanzira ekyo tuyita amasaŋŋanzira gye bayita mu luzungu gye bayita roundabout ebeerako amakubo mangi bwebeerako amakubo mangi dolidde eno dolidde eri kiba kitegeeza nti ekintu kyonna ekiri awo kiba tekimanyiwo kiraga kati n'omuntu yina azikiddwa mu masaŋŋanzira omulangira n'obumbejja aba takkalidde bulungi era aba ali mu bbanga takkalidde so nga ate omuntu okukkalya balina okuziika ku kijja n'owummula bulungi nga tebagenda kuteteekanya kati omuntu okuziika ku kijja ekitali kikyo kye weesaliddewo oba kibalina okuziikako obwemu ku bulombolombo n'ennono obugenda butyoboolwa omumpembe Kalooli Charles Peter Mayiga wasaanya nga ye akola olukujjukujju okulemesa abalangira kubanga ze namugamba ne mutegeeza mukulu wasaanya bw'oba ng'oli musajja muganda era ng'omanyi obulombolombo n'ennono kiki ekikweyingisa mu nsonga ezitali zizo abalangira n'abambejja ze balina okubeera mu gwe ne weefuula mbu gw'olina obbawa amateeka awo nno sigenda kulwawo ngenda akatunnomba akalala akatunnomba akalala nno bwe nabategeeza nti ab'ebika mwenna mwebereremu musituke mutuuze enkuŋŋaana zammwe kubanga tukizudde lunye nti bano bagezaako nnyo okuteeka ensowole z'abajjajjaffe mu bika okulaba nti basaanya ebika bya Buganda jjukira ebika bya Buganda bibimu ku mitendera egiyisaamu obulombolombo n'okukuza abaana n'okubalambika mu nnono zonna naye ebika bino bitandise okuteekebwamu ensowole ez'abajjajjaffe okuba nti zikyankalanyizibwa okuba nti bwe tunaatuukira gye bujjakaawo ebika bijja kuba tebikyasobola kubeerawo wadde okutegeeza bazzukulu baabyo obulombolombo n'ennono obukwatagana ku nsonga za Buganda kati ngenze ku kinyusi buli omu kyabadde alinda kansumale n'okussaamu ekikkowe kubanga eno ensonga si nnyangu omumpembe Yosero Tabayisirwa mutabani wa Karekyezi wamu n'ekibiina kyabwe kye batambuza nga bakikweka wansi kye bayita ekyattusi dynasty bayina enteekateeka namutayiika eno wammanga esooka bakola ekintu kyabwe nga bataddewo enfuga gye baleeta okuba nti bagenda gibulizamu bannayuganda ensonga lwaki omumpembe ono yayimuka n'agamba nti ogululero mwaka 2021 wajja kuba tewakyaliwo oludda lumuvuganya yalina ekigendererwa nti ekigendererwa ekyabwe ekikulu oba ekikusike kyakutwala ttaka lyonna erisinga obungi erya Buganda erya Busoga n'erya Bunyolo n'ebitundu ebirala ebiddiŋŋana mu bitundu ebiddako mu Uganda okuba nti babitwala batandika okuteeka obufuzi obwabwe nga balina ensonga lwaki bakikola omumpembe ono yateekawo akakiiko akanoonyereza ku ttaka mu bitundu byonna ebya Uganda Buganda Busoga naye Busoga tebateekayo nnyo okunoonyereza bateeka nnyo mu bitundu ebya Buganda mwe bateeka okunoonyereza ku ttaka lyonna nga bakola survey okumanya baani bannannyini ttaka lyenkanaki bunene ki gikyalina empapula baani abalibeerako n'ebitundu ebirala bagendamu bagenda okuzuula okunoonyereza ku ttaka lino omukyala eyakola alipoota eno namutayiika omulamuzi Catherine Bamugemeire yamaliriza abuulira mukama Yosero Tabayisirwa mutano wa Karekyezi eyamutuma nti ye okusinziira bwakoze n'okunoonyereza awa ensala ye oba awa entottoze nga agamba ettaka lyonna eriri mu Buganda oba eriri mu Buganda lyonna liddizibwe mu mikono gya gavumenti obwannannyini ku ttaka buveewo nkiddamu omumpembe Catherine Bamugemeire mukama Yosero Tabayisirwa mutano wa Karekyezi bwe yamusindika okunoonyereza ku bubbi bw'ettaka kumbe bali bakola kye tuyita okunoonyereza n'okuzuula kye tuyita profiling ettaka lyonna mu bitundu erya Buganda ne Uganda yonna okumanya bagenda ditwala batya mu ngeri gye baagala mu katunumba kano ke kamu omusajja ono balina enkola gye baagala okuteeka mu Buganda eya North Korea mujjukira North Korea y'emu ku nsi efugibwa eggwanga erimu bonna ba Korea naye nga ate mu Uganda tuyina ebika eby'abantu ebisukka mu 10 n'okudda waggulu naye omumpembe Yosero Tabayisirwa mutano wa Karekyezi ne babbi banne balina enteekateeka ey'okuleeta enfuga eya North Korea mu Uganda nga bo baagala kuteekawo famire emu ye beefuga naye nga mu famire eno okufuga balina okuba nga beddiza obuyinza
ettaka lyonna balijje mu bwannannyini obw'obuntu nga gwe omuntu bw'onobeera n'ekyapa n'endagaano ng'ettaka lyonna lya gavumenti era nga gavumenti eyaabwe yejja okuba nga yefuga Uganda nga mwana avaako muzzukulu yafuga muzzukulu bw'ava kuddako muzzukulu sekabirye yenteekateeka gye balina mu bufunze. Kino nno bakikoledde ebbanga eddene nga baleeta abatamanya ngamba okuva mu nsi bo bennyini gye basibuka okubasenza ku ttaka. Mu kino ntegeeza ki? Mu kino ntegeeza nti bo kennyini beekolera amateeka ne mugawulira bulungi lwakuba nti bannayuganda mwefuulira nga abatawulira naye ng'ebiseera ebisinga buwulira. Omusajja kwe yasinziira ateeka eggwanga lyabwe mu constitution mu 1995 kyali kibalaga nti balina kye bafumba. Bwe yavaawo n'akola etteeka nti omusenze yenna asobola okusenga ku ttaka lyo bw'awezaako emyaka 10 aba alina obuyinza ku ttaka lyo. Ne weebuuza omuntu atalina ndagaano ku ttaka eryo afuuka atya nnyini ttaka newankubadde aba abaddeko. Ekyo ne kibeera waawo ne batandika okugamba ettaka lyonna eritaliiko bikolerwako ligenda tutandika okuwa omusolo. Kati ne neebuuza ettaka eritalinaako kikolerwako ate oliweesaako omusolo kiringa okuddira omufu eyafedda eyawummula edda ng'aliko eŋŋumbagumba n'omugamba ssebo zuuka ow'omusolo oba ogula emmere mu katale oba ogula essimu otandika okukubira bafu banno. Ekyo nno bwe bakyogoba kipulaninga bye bintu bye muzza mutunuulira nga temumanyi lwaki babitunuulira. Okusomba nga batamanya ngamba obajjanga e Sudaani obajja e Congo n'obajja e Burundi ne Rwanda. Eno yali nteekateeka yaabwe okutandika okuteeka abantu baabwe mu Uganda ne mu Buganda basiisiire ku mataka ago. Bwe bawera emyaka 10 bate bakyabajjako ng'ate bo be balina obuvuna obuddo obw'ettaka eryo olw'okuba nti bagenda dizza mu gavumenti. Kati enfuga yaabwe yiino baagala nti omutamanya ngamba Yosef Tabasira mutano wa Kalekezi bw'avaako mutabani we yabaakwata ne mutabani we bw'azaala mutabani we yabaakwata. Kiba kitegeeza nti bagenda tuteeka mu system ya North Korea nti family emu yeefuga abasigadde ffenna tuyina okugumira ebiragiro bye balina otuwa nga bo gavumenti yaabwe efuga ng'eya family. Kubanga mujje munabaga mugende mulabe video oba akatambi engeri yafugamu North Korea. North Korea bagifuga nti ettaka lyonna lya gavumenti. Gavumenti yebulira omuntu ddirwa n'ayingira mu kibuga. Gavumenti yemubulira biki by'alina okukola. Gavumenti okugenda mu kitundu ekimu ogenda mu kitundu ekirala olina okumala okufuna olufuzi okuva mu gavumenti. Katugambe ndi Muganda naye njagala genda Busoga. Omuntu okuva mu Buganda ogenda mu Busoga olina okufuna olukusa olukujja Buganda ogende Busoga. N'omusoga egenda mu North olina okufuna olukusa olukujja mu Busoga ogenda mu North. N'owa North okugenda mu West olina okumala okufuna olukusa okuva mu North. Kuga bagenda teekawo limit of movement mu Uganda. Kino ekintu enkola namutayika weeri oluvannyuma lw'okuba nti batutta akalumu era enteekateeka egamba nti singa bamala okuva katundu mbakana ak'obukulembeze baagala okufuna kati essaawa zino ne bafuna akalulu eyabalula mwenna egenda kuba esiridde ate mujja kujjukira nti Lumbuye tugambanga ebintu bino nga mulowooza asaaga. Enteekateeka eno namutayika weeri era mugiraba nti batandise n'okuteeka amagye amagwira mu ggwanga okuba nti gagaana bannayuganda okuba kampeyini mu bitundu byonna ebyo baga nti wonti mujja kubawo kampeyini. N'abamu mu ggwanga Museveni eggwanga yali awulamu n'aliteekamu abantu abalina komandi oba ebiragiro mu bitundu bya Uganda nti gwe tosobola kuva eno kudda eri. Kino kyerese nyero mu kampeyini zonna eza Robert Kyagulanyi Ssentamu ezibaddewo nti waliwo abantu abawa order nti wantotookedda kuyima wadde dakiika n'ettaano muddeyo gye muva. Bino ebintu bitandise mpola mpola. Mubiraba ne mwesulire gwa naggamba mwe mulowooza nti betubagamba bya bulimba ne mujja kumala ogenda okuzuuka ku makya ng'eyabalula esiridde. Kati singa banaagenda ne bawa obuyinza omwaka guno gwennyini ogugwako nga guggwako ne tugenda mu January omumpembe n'alemera mu buyinza ekigenda otutuuka mu Uganda temwejjusanga nzimbagambye kubanga enteekateeka yaabwe yakututuwala mu nkola ya North Korea nti obuvunaanyizibwa buli mu famire emu yeefuga teba kulonda okulonda bakujjawo. Omukulembeze yamanyi bagenda oteeka mu constitution yamanyi bagenda okujjamu yamanyi bagenda okukola okukendeeza. Kati mu kiwandiiko kye kimu kigamba bweti mu kkowe eryo omumpembe Yosef Tabasira mutono wa Kalekezi balina ekkatala ery'okukendeeza eggwanga ly'Omuganda ebitundu 6 ku buli 100. Omumpembe oyo mu kawaatiro kemu alina obuyinza okukendeeza eggwanga ly'Abasoga ebitundu 5 ku buli 100. Omumpembe y'omu aina akatunumba wagenda okukendeereza Abanyankole bannansangwa ebitundu 3 ku buli 100. Omumpembe y'omu aina enteekateeka ekendeeza Abanyolo ebitundu 35 ku buli 100. Omumpembe y'omu aina obuyinza obunaateekebwa mu constitution mu ssemateeka wagenda okukola ng'agenda kendeeza abantu b'ettoolo abantu b'Obwakabaka bonna buli bagenda kendeeza ku nnamba y'abantu bo basobole okuteeka abantu babwe mu bitundu ebyo already nga gye bali. Bwe twogerera mu bugwanjuba bw'eggwanga gye tuyita Western Part yajjula dda abasajja n'abakazi abava mu nsi ezeetoolodde ebitundu ebyo mwebali.
wetwogera bwetugenda ebunyolo abantu bonna basesedde ebitundu byonna ebirimu amafuta n'ebibira bonna bava mu ggwanga lya mulirwana baba tebava Kongo bava Rwanda bano gye bali already era nga banabaga nti balina enteekateeka ey'okubawa abawala baabwe mbawase naye ng'ekigendera bawasa omuntu alina endagaano y'ettaka oba ekyapa naye mufumbira Uganda akaseera mpawe kaaga omwami ne bakumiza omusu omukyala asigaddewo n'atwala ettaka kubanga balina mission era ne mbagamba nti bwe muba mutandise okubanga mukwana bavubuka n'abawala bakwanibwa mwegendereze nnyo abantu abakwana balina ekigendererwa kyakusaanyaawo buwanga bwammwe na nnono n'okkendeeza ennamba yammwe bino muyinza okulowooza nti nsoma mawulire ga BBC oba Al Jazeera ne mujja kyekanga nga bibali mu ngalo muga nti amaaso g'Omuganda gali mu ngalo nga bimaze obbatuukako wano nno we bagenda okulangirira oluvannyuma nga bamaze okufuna obuyinza n'okubalangira nti bakwangudde oba babbi bagenda kulangirira nti tewakyali bwakabaka bwonna mu Uganda nkiddamu bagenda kulangira tewakyali bwakabaka bwonna mu Uganda mujjukira omumpembe Kalole Mayiga emirundi nga bamukwata offside ng'ayogera ekigambo nti obwakabaka buno tugenda buzimbira emyaka 10 naye ate tumale tubusaanyeewo ekyo kyo ng'akimanyi yensonga lwaki n'enteekateeka namutaika y'okujja Ssaabasajja Kabaka mu bulamu bwe naye ebaddewo era ndowooza buli lwamulabakaga omusajja ono afa ddi ne kubanga akimanyi yali ku mission era nga ne mu meeting ezisaanyaawo Abaganda omwami ono azimanyi yensonga lwaki tasobola kuvaayo mu public n'akondeming ebikolwa bya Mukama Yesu Tabasirwa mutano wakalekezi ebyokutta abantu video gye yasembeyo okukola yatudde bulungi nnyo n'atandika okwogera ebigambo bitakwatagana bwe yagambye nti ye asimanyi enkuŋŋaana abantu bafa COVID-19 musajja omukulu alina n'envi alina ne family mu kifo ky'okuvaayo okugamba abantu nti nvumirira ebikolwa ebyokutta abantu abatalina musango yavudde kola statement nga nti COVID ali mu kutta abantu bw'owulira statement z'omumpembe ono zikwatagana bulungi n'eza Mukama we nti banywa emboozi y'emu ya COVID-19 ng'ate tebakondeeminze kutta bantu abantu abafidde mu kwekalakaasa kuno mwabaddemu Abaganda abasoga abanyolo abatolo abanyankole mwabaddemu n'abawagizi ba NRM naye bonna sitiru bannayuganda tubaagala olw'ensonga nti Uganda yatukwasibwa nnyaffe ffenna nga tuli bannayuganda tussa mu ssali erimu naye omumpembe ono balina ekigendera ekisaanyaawo obwakabaka era nga mbabuulira oba Lumbuye anaabo bataabeewo ekiseera kigenda tutuuka nga obwakabaka babuggyewo kubanga already conventioning mutegere bulungi nnyo obwakabaka bwa Buganda bukyali kalebwerebwe nnyo bukyali kalebwerebwe nnyo nti omutanda akyaliwo naffe aboogera tukyayogera naye siga tulekera ku makya ne tuzikira nga misioni yaabwe weeri ne Ssaabasajja ajja kuba azikidde kubanga bamwawula ne Baganda bamumu tebakyasobola mulaba mulima empindi ku mabega abalala bawangwanguka bali ku mawanga g'amagulu meeru gye basiisidde ate nga balima empindi ku mabega Ssaabasajja Kabaka nga ne gwe balima empindi ku mabega tebamanyi mbeera mwali wadde omukubira essimu so nno enteekateeka eno bwe munaagiwulira ng'etuuseewo y'ensonga lwaki amataka bagatwala bagamalawo ne weebuuza omuntu eyajja nga talina dde ekijiko ky'ettaka balina Maryland buli kaseera bali mu kubba ttaka eno nno ye mission ey'okkendeeza abantu kati nno bwe nakola video yasembe ne bagamba nti tukyali mu struggle okuzaala soke tukendeze mu bukwana ngera bategeeza mwandibanga mwalumbibwa ddanga temumanyi sigenda balagira mweberemu ng'abantu abakulu sigenda balagira wabula mwerowooleze nze bigambo bya mbyogera bwe ne bibeerawo ne muganda musajja ati yayogedde ekigambo kyatuukiridde enensi tuyitako buyisi akowa yagiviira tuli mu kabokka naye abantu abamu balina ebirowoozo bingi nnyo ebisukka kulowooza kwa Katonda nti bo basuubira nti olw'okuba nti bajja okunyaga eggwanga n'odisaanyaawo ffe bannansi tosirike nze nno ndigenda osirika nga mmaze okwogera omukago ogusembayo ekitajja kusoboka kubanga neetegerera nina emyaka egisukka mu gyetegerera ate njogera emboozi nga ngitegera kubanga nfuna amawulire abantu abalage mutasobola kufuna era ekyo ekikyankalanya abantu emito nti amawulire ngajja luddawa sigendangako obutabika sinywa mwenge sinywanjaga kubanga kyenjogera mba nkitegeera kubanga bibe awo temujja kuŋŋamba ate musirika busirisi naye ng'ate ebintu bino byonna bitandise okutambula mpola muno nno mwe muli akabinja k'abantu abatamanya ŋŋamba abatuula ekiro mu miitingi ne bakola enteekateeka ez'okutta abantu era nga babatta naye nga bo teboogera basigala basiba balinga bagamba nti bo tebalaba ng'ate balaba kino kijja kubatwala nti mutandise okulaba mu bitundu bya Busoga mubuuze bannannyini mataka gasinga obungi mu kibuga Jinja ne Busoga batandise otwala amataka gaabwe mumpulidde mugende mu Northern Uganda kati ebitundu 45 ku buli 100 ettaka lyayo
lyonna lyatwalibwa abasajja abakulu mu government balitwala ne basanyawo ebyalo n'ebyalo ne bawuca n'obusiisira nga balina ekigendero ekyo. Mugende mu Bwakabaka bw'Abanyolo ettaka erisinga obungi balitwala n'abafuna mafuta n'abagasima bonna n'abagakuuma bonna bagwira tekuli mu Uganda. Bwe mujja mu Buganda ate ekyo kiyitirivu kissa kinegula kubanga bana basajja balina mission esanyawo Abaganda ebitundu 6 ku buli 100. Kyovoola abantu balina n'olukusa olukuba amasasi omuntu yenna nga tebalina gwe bebuzizaako. Yensonga lwaki nti emundu mu Uganda nyingi nnyo zinatera okusinga abantu obungi kubanga enteekateeka eno bwetyo bweri ey'okutwala ettaka. Kati njagala balangirira mu butongole bwe mutavaayo kwerwanako enteekateeka munnamutayiikejja obwannannyini bw'ettaka mu Uganda buyinza okuba nga bugenda bukoma mu mwaka guno gwennyini ng'omwaka ogujja mutamanya nga bw'alemera ku buyinza ng'enteekateeka bwe bweri. Alina ekyapa oba olina poteya, alina endagaano oba olina poteya. Kitegeeza nti osigazizza kuba nti oli mugwira mu nsi yo ate ng'olina okuba nti okolera wansi wa biragiro bya Museveni na famire ye. Bw'oba tobisobola ojja kuva mu ggwanga era nga mwe mwadduka okuva mu ggwanga. Kati ali eyo nga gwe weefudde n'ampulira zibi owagira nnyo NRM nga ne NRM togimanyi ebigendwa byabwe kiki. Kati NRM ye National Labourers Movement etutwala mu busibe obuyinike obutagenda kutegerekekwa anti nga bamaze okutegeeza nti kati gwe wanvaawo tolina wadde obuyinza ku ttaka lino. Kyokka nga ate mukimanyi bulungi nti kye tuyita ettaka bye bimu ku factors of life oba bwe bimu ku bulombolombo bw'omuntu bw'abeera nabwo. Kiki kye bayita ettaka? Ettaka ye factor emu enkulu ku buntu bw'omuntu. Nti ettaka omuntu azimbako ennyumba n'awumuzaako olubaalwe n'akulizaamu abaana be eryo tuyita ettaka. Ettaka omuntu asobola okulimako emmere n'aliisa abaana be woppa n'okutundako okufuna ensimbi ezigulira magala eddiba eryo bayita ettaka. Ettaka era kye kintu kw'osobola okuteeka ebyobugagga bugamba ng'ebizimbe amasamba n'ebintu ebirala okuba nti ofunamu ensimbi era still ezigulira magala eddiba n'okuba nti okola ebintu ebisingawo. Kati mu nsi yonna teri kyabugagga kisinga mataka oba teri kigagga kyabusinga ttaka. Kati mwe batwalako ettaka ne baga nti ettaka ligenda kudda mikono gya gavumenti ekyalina buyinza ku ttaka kiba kitegeeza muyidde eyabalula esiridde. Ababeera mu nsi z'abamagulumeeru njagala munjulire teri muntu ayina bwannannyini ku ttaka eyo bw'abannannyini badde bukyali mu Uganda. Museveni bw'ayagala okugjawo ng'atutwala mu system ya North Korea nti family emu yegenda ofuga mpaka ekyo kyo mukirindirire nga firimbi oba ndi bawendi oba ndi basiriiwo. Mugamba Lumbuye yayogeranga n'atugambanga naye nga tulowooza ebintu tebiriiyo. Bano abasajja emuzannyisa temubamanyi, abasajja emudiringa nabo temubamanyi, bajja kusaanya. Weewuunye bw'oba wajja kufuga Uganda ng'oli Munnayuganda, lwaki okwata ensimbi z'omuwomusolo ezifuga ezigibwa mu Bannayuganda n'ogenda n'ozimba eggwanga ly'omulirwano? Lwaki okwata ensimbi ez'omuwomusolo n'ogenda n'ozimba amasomero e Tanzania? Lwaki okwata ensimbi w'omusolo n'ogenda n'ozimba enguudo e Congo? Lwaki okwata ensimbi w'omusolo n'ogenda n'ogula emmundu okujja okutta Bannayuganda nga weerabidde obazimbira amasomero, weerabidde obazimbira enguudo, weerabidde okubazimbira amalwaliro? Kitegeeza ki? Bano abasajja bajja kusaanyaawo na kutwala. Bwe twogerera wane waffe wakati mu Ssekati mu Buganda, ettaka erisinga obungi ebitundu ndowooza 4 ku buli 100 erisigadde lyonna lyabatamanya ngamba bano balitwala. Yensonga lwaki bawana ebiragiro ebya shoot and kill kubanga balina obuyinza. Mumpulidde bulungi. Kati yenna omuntu ng'okimanyi nti oyagala change, okyayina ekyapa ky'oli Bulaaya, olina ettaka, munnange mutasalawo kukyusa bukulembeze. Mwandibanga mukootakoota mu Gaalumonde ku kiwandiiko kino namutaayika kye mbagambye. Naye ng'Obwakabaka bwonna soon or later bagenda bulangirira nti tebukyaliwo, bano bakole ekiddako. Already Obwakabaka obwankole bo babugaana okuddawo. Era ngenda kusaba ku Sunday oba ku Lwonaku lwonna mu wiiki wano ngenda kukola program nga ngikola specifically ya Bwakabaka bwankole, mbabuulire biki ebyaliwo, biki ebiriwo, biki bye babakola na biki ebigenda okugenda mu maaso. Eyo program namaze jjudwafe nga njirina ndyoke mbabuulire biki ebigenda okugenda mu maaso na nteekateeka ki. So buli munyankolo ali eyo ng'oli munyankolo oli gino lwenawanika nti ngenda kwogera Bwakabaka bwa Bunyankole wadde siri spokesperson oba siri mwogezi wa Bwakabaka bwa Bunyankole, naye nja bategeeza ngenda kukola program eyo ngeri special y'Abanyankole mutegeere nti mu Bwakabaka bwammwe kiki baabukola, biki ebyaliwo, lwakuba ndi nja gikola mu Luzungu mujja kunsonyiwa naye nga ate Oluzungu mulumanyi. Ejja kuba yanjawulo ku ya Buganda naye ngenda kubeera yaki y'Abanyankole. Kati Obwakabaka bwa Bunyoro almost buli yali ategeerayo baamugjawo ne babajjako ebintu byammwe.
era abantu abali abasinga obungi kati ebitundu abasinza okusesera mu bunyolo bonna bagwira abasajja Banyarwanda n'abakazi Banyarwanda. Bwe tugende mu Bulenzululu ewo bo babusaanyaawo ne babujjawo era abantu batandise okugenda mu Lwenzululu bantu bagwira. Bwe tugenda Bwakabaka bwatto nabo buyuga nabo tebukyatereera kubanga balina ebizibu ebimu ebifeesinga abantu. Ettaka balitutte, abantu baba displacinze, wano wava akanyoomonyomo wano wava akanyoomonyomo ke bagamba nti Sserwajja Okoota asinza nannyini mwetannama. Mu Uganda wokka wosanga omuntu omugwira nga yajjanga omunoonyi w'obuddamu gavumenti kennyini ng'ekulembeddwamu abampembe ne bakwata ettaka ne balibwa abagwira ne babaweerako n'ebyapa ku bwereere. Bino nabyogera ku TV ku radio ne TV emisana ttuku ne mutabuuza omugwira batuuka batya abali mu kampu z'abarefugee ne bagamba tebabawadde ettaka ne babawako n'ebyapa ku ttaka lyani. Refugee oba omunoonyi w'obuddamu ye muntu anoonya obuddamu ng'ekitongole kitwala abantu bano bonna mu nsi yonna kyekimanyi wekiyinza obbatwala ne babeerawo so si kuddira mugwira ate n'omuteeka mu kampu n'omala n'omuga nti tubawadde ettaka tubaweereddeko n'ebyapa kubanga babiwa bantu baabwe abagenda okubayamba mu nteekateeka yaabwe namutaayika empanvu mwe gye mulowooza nti eri wano mu State House. Si ya State House, enteekateeka ya kutwala Uganda n'ettaka lyamu nga bo balina abakozi babagenda obbasavinga okuva e Congo, Burundi, Sudani, Rwanda nga bo webali olwo ne bamaze okusetolinga ku mataka. Amataka gonna agasinga mu camp ezalimba refugee gonna baagawaako ebyapa ku Juyani yayose tubasula mutano wa Karekyezi. At one time njagala quoting a message in nadde no jogera mu political show ne kanjogere. Omumpembo omu gwe bayita Kifeefe gwe manyinga retired Colonel Kizza Besigye ebyange mbyogera misana y'omu ku bantu abadde bavuga ekisinde kino eky'okubuzaabuza bannayuganda emyaka 35 nga ye yeefuula nga kazanyiikirizi azanyiikiriza naye ng'ate y'omu ku bantu abali mu kintu kino. Mu meeting emu ekigambo kino kyamusimatuka mu kamwa n'agamba bw'ati: embeera ezigenda mu maaso mu Uganda tezimusanyusa olw'ensonga omuvubuka yamuyita muvubuka mu meeting ekigambo kyamusimatuka. Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine azze okulinnya eggere mu nteekateeka yaabwe ebadde ekuze ebitundu 98 ku buli 100 ng'enteekateeka y'okutwala eggwanga n'ebyobugagga byabwe ewedde. Kigambo kyamusimatuka mu kamwa. Ekigambo kino kyamusimatuka mu kamwa ne kigwa mu bigere ebyabannamawulire abansakira amawulire. Nange ne ngamba kanzije kibagambe nja kikola ne political show kibagambe retired Colonel Kizza Besigye Kifeefe y'omu ku bantu abali mu muzannyo gw'okubuzaabuza bannayuganda n'enteekateeka namutaka eya Tusi Dynasty ey'okutwala ettaka lya Uganda ebintu byabwe eya 50 ya master plan and plus. Kyamva mu kumanaga nti omuvubuka Kyagulanyi Bobi Wine alinnye mu nteekateeka yaabwe ebadde ekuze ebitundu 98 ku buli 100 ng'esigaddeko ebitundu 2 okutuukira ebitundu 2 bye biruwa kekalulu akaddako. Kyova olaba nti kati bwe balabe nga Robert Kyagulanyi Ssentamu afunye ettutumu bulumbi baleetamu musuubira omumpembo ono baamugambye please teekamu engatto oddeyo mu muzannyo oguzannye era mwamulabe ng'agenze Bunyolo yatuukidde mu Bwakabaka bw'e Bunyolo okubalaga nti akomyewo naye ng'ate buli muyaga twagala unit era mwagenza okulaba bazze Mmengo era nga ne ba mafia abali mu government ye Mmengo era ebalesa abantu be bamu okujja mu Bulange Mmengo. Robert Kyagulanyi Ssentamu yajje Mmengo nga temwamuwangabo nga temwamutekako mukono olwokuba nti mwalina ebigendera byammwe nga pressure ebata temwagala boogerako ne mulyoka mugambo simanyi tusanyisa okula biki naye ng'ate abampemba batali baawano bemuwa ebitiibwa n'okuba nti mbakuliriza. Kati njagala bategeeza buli muntu ali yeekuba emizimu egitali gyewaabwe njagala bategeeza ekintu kino. Nze byenjogera mbisimbako essira ate mbimanyi. Omuntu yenna atuukibwangako ekizibu nga bamaze okutwala Uganda togamba nti saayogera. Togamba nti omusajja teyayogera. Ekigambo kyava musajja nga bali mu meeting n'agamba omusajja alinnye mu nteekeka zaffe ebitundu 98 ku buli 100 zibadde ziwedde nga buli kimu tukimaze naye azze okulinnya mu ddiru yaffe. Kyova olaba nze nga nze omuntu nvaayo ne mbawa information.
Kiki ekyamuzizza mu kalulu kano nga yagaana mu kusooka kubanga bagenze okulanga omusajja gyayita buli wamu akola ki buli wamu ayoola bantu abayoola n'ayagala dde naye olw'okuba nabagamba nti emizimu gya Uganda n'egya Buganda tegitudde gyayimuka era Yosef Tabasirwa alina gye yalaga okwebuuza ku bantu ne bamugamba nti musajja gwe ebintu bya Uganda wandibadde obyesonyiwa kubanga ebintu ebyakuweebwa omwali emmundu ya Buganda eyali mu ngeri y'ejjinja ku lusozi Walusi bw'wagizaayo nga bamaze ogikubanjiza ebbanga ddene wagaana wazzayo emmundu eno naye obulombolombo n'ennono obwaliko wagaana obutuukiriza n'abantu beekwasa emmundu eno ng'omaze ogizaayo abantu bano ate mwawe bekyusa oluvannyuma ne mbatta n'obwekyuse ne mbatta omwali omusiige gwe mwakwasa emmundu eyo era n'obulombolombo obwalina okutuukirizibwa wakati wa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II mu kuzzaayo emmundu eyo n'omukago gwe mwakola nga muli mu nsiko ng'emisambwa n'emizimu gibawo obuyinza okufuga Uganda bonna mwagaana obutuukiriza olw'okuba nti omumpembe Salimu Sale ye yajja mu bigere by'omumpembe Yosef Tabasirwa mutano wa Kalekyeza okumaliriza obulombolombo obwo naye Salimu Sale bwe yagenda ng'atandise okumera amala n'amala baamukubirayo empi mizimu gyamukuba empi era n'abinyiika mu nsuwa kye yatandika okukola emirimu gye yakola gitaali myetegekere ku lusozi olwo naye ng'ekintu kyonna kiri nti emikolo gye balina okukola ng'amaze okuzzayo emmundu ya Buganda gye baamuwa ng'agenda okutabaala olutabaalo lwakuwamba eggwanga lya Uganda emmundu yamuweebwa yagizzayo ku kifuba naye ate n'obulombolombo bwalina okukolebwako teyabukola olw'ensonga bwali bulina kukolebwa wakati we ne Ssaabasajja Kabaka okuzzaayo omuzigo okitaakolebwa olw'ensonga temumpembe mu 7 yalema okugenda otuukiriza obulombolombo obwo aye ne Ssaabasajja teyalabikako kati omwami ono n'afuna obuzibu nti emisambwa n'emizimu byonna byamuddukako takyalina waasobola kukwata naye ng'abantu abali mu nteekateeka eno ng'omulangira Kassabbanda Jjuuko omusajja eyawa Museveni buli kimu ekyetaagisa ku mpewo za Buganda okuba nti bamutambuza mu misambwa mu kusamira mu kusaddaka buli kimu okufuna obuyinza Kassabbanda Jjuuko essaawa zino momboze mu nsi yaabwe ey'obwajjajjaabwe n'atuuka oggwe n'eddalu ne balemu omuwadde n'ekikumi essaawa zino yeeryankuta kyokka nga ye muntu omu eyatambuza Museveni ku buli mbuga yonna eya Buganda okuba nti Museveni afuna amaanyi ag'enjawulo baamwekyusiriza talina waasula talina kyakulya takyasobola kubeera mu mbeera yonna esoboka nti Kassabbanda Jjuuko omulangira kati ze mombo ze ezibomboola mu ggwanga mu bwajjajjaabwe bwasibukamu era bwaweereza ate nga mulangira mulamba ow'ennono wanano wengambira bantu mwenna abesiga omumpembe Yosef Tabasirwa mutani wa Kalekyeza temumanyi kubanga ye mukwekyusa talina ye mukwatira nsawo olwaliro mwogera kiro ku makya yaddamu kirala sina kindi otyanga nnyo omuntu gw'omutudde naye mu meeting okuteesa ku nsonga ezikwasaganya temukkiriziganyizza bw'aba afuluma n'agamba badde mu meeting oyo mumunzijire okubanga nze mbadde mwagaza biwedde olwali tukirabalunye nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II bwe yali ng'akyali Bungereza akakkalabya emirimu gye yayitibwa okujja okwetaba mu lutalo olwalulumye era bwe yajja ne bakola endagaano ez'okumuddiza obwakabaka bwe mu full swing nga bwe buli naye bwe baamala okutuuka gye batuuka baamwerabira n'okuba nti kati baamugjamu amaanyi kino kitulazaawa nti obwakabaka nga bwakaddizibwawo enteekateeka zaakolebwa omusajja n'amanya nti tajja kuwangala mu bukulembeze buno ne basala entotto n'abantu abalabaganda baali abali b'enkwe ne basalawo okuteeka enteekateeka ez'okukola ebiwandiiko namutayika ebimalamu Ssaabasajja Kabaka mujjukire mu myaka gya 2 Ssaabasajja Kabaka n'obwakabaka bwa Buganda bwasalangawo kyamaanyi nnyo mu nteekateeka z'obukulembeze obunaddako era nga buli mukulembeze obwakabaka bwate busazeewo nti tajja kufuga era tajja kufuga kyekyagwawo Ssaabasajja Kabaka musibe takyasobola kwogera wadde okwendoosinga oba okuwanda eddusu ku muntu yenna kubanga abasajja baamwetoola dda baamuwamba ndowooza muwulira ebintu bino ebibagamba muyinza okulooza nti ennyumya firimu naye kano si katambika firimu mujja bitegera nga bimaze batuukako nga buli omu afuuse momboze mu nsi mujja kitegera abasajja mulirabo nti si bantu yensonga lwaki mbagamba nti Museveni gwe mumanyi temumanyi kubanga alina ekenyi teyeemanyi ye muntu akuweesa ogwa kkono enkya n'akugisaako ogwa ddyo ate n'obukambwe obuyitirivu era afaanagana n'abantu bennyini abeefuula nti baagala nnyo obwakabaka naye nga tebabwagala kubanga babulira munda ng'envunyu eri muyembe ogw'emboosero gwengedde ogenda omumala oggulumako lw'omanya nti oli ku muyembe ogwavunda edda munda wadde ng'olusukungulu lulungi lulabika bulungi so nno mwegendereze abantu be mudiiringa nabo ku makya akusekera akawungezi abeera muzibu nnyo emirimu gyabwe gisinga bagitambuza kiro nga bali mu meeting boogera ennimi zaabwe eri gye basibuka nga tebaagala kumanya kubanga meeting zaabwe zakusaanyawo bwakabaka kujjawo ttaka lya bwannannyini gavumenti ebanga yeyina obuyinza tudde mu sisitimu ya North Korea nga tekyali mukulembeze yenna kwesimbasimanyi kweresibwa nesima ebiki
yayogera nti onaabere mutandika okufuna pameti zibatwala mu bitundu ebisigadde bwe bate bagambye nti genda mu kibuga togenda kati ebisigadde muli bimbuulira nga amaze bibategeeza naye nze ogwange ngumaze mbategeezezza enteekateeka namutayika eriwo mumpulira bulungi enteekateeka namutayika eriwo nkibabuulidde buli omu wooli either okuma omuliro mu kusigala kwa Museveni asigale watukyunye oba oyongeramu emisinde Museveni n'eggali jimu ye baveewo kubanga balina okuvaawo okusavinga generation eziddako balina okuvaawo so nno nga bwe mbagamba nti obuyinza buli mikono gy'abantu nga bwe mbagamba nti okusavinga Obuganda n'okusavinga Obunyoro n'Obunyankole n'Obusoga n'Obukibo n'Obwakabaka tulina kulwanira wamu bwe munaategera kye mbagamba mujja kumanya bana basajja mwesibako si baffe si bannansi bannansi bagenda bakendeeza nga percentage bwenzi bagambye abagala okumanya ebintu bino ayogera omu amagamaga mugende Bunyoro mukole save ekiriyo mugende Rwenzululu mukole save ekiriyo mugende Ttolo mukole save eriyo ewa ne Buganda temujja kwogera kuba buli kimu kimanyi save weeri eri physical ate eri practical nkidamu abagala okumanya mission gye bagambe ne information mugende Bunyoro mukole save ku ground mulabe ekiriyo nti ettaka bali tutte abasenze ko bagwira mugende mu Rwenzululu mukebere ekintu ekiriyo ettaka bali tutte abali ko bagwira mugende Ttolo ekintu ekiriyo abali senze ko bagwira ettaka bali tutte mu Buganda kiri practical physical tekiriko kubuuza ettaka bali tutte abali sendako bagwira mugende Busoga enteekateeka namutayika eyokendeza abasoga ebitundu 35 ku buli 10 era jinja yenna abamanyi ejinja mugende mulambule mubuuze bandi bannanyini mataka gano ettaka bali twala dda lwakuba temanatuuka ku activating za bintu byabwe mugende mu north mulaba mataka ge batutte mujja kumateba n'abantu mission yabwe empanvu mujje abalunyanja abavubiranga kuleke Victoria ne Nairo mumbuulire bani abavubira ku nyanja eyo genda kuleke Victoria yetwita Nalubaale obuuze bani abavubira ku nyanja eyo ennyanja yani genda Essese ombuuze ettaka lyonna kati Essese lirikaani bani bannyini lyo Umanyi mudaone mwakubye mizimu egitali gyewammwe tya anze tebinkwatako kuba nakaana akange akana okajja kuzala naye akajja kusanga ebizibu mu maaso mugende mubuuze ebintu byenjogera bino biri physical genda obuuze ebyobugagga by'Ebunyoro ani abifunamu genda obuuze ebyobugagga bya Rwenzululu ani abifunamu genda obuuze ebyobugagga biri mu Ttolo ani abifunamu genda obuuze ebyobugagga bya Buganda ani abifunamu okuli ebibira okuli ensozi okuli ennyanja okuli amataka n'ebizimba ani abifunamu sente ziri luddawa bannansi mujja kutuuka okubanga temukyasobola kufuna mirimu emirimu enteekateeka y'abaana abasajja kwekendeza emirimu egiri mu gavumenti mubeere ba jobless nga temulina mirimu nga bbe emirimu egyabwe giri entitled ku baana abaabwe abasoma kati kano ke katundu mba akasembayo mugende mu bigo ebisinga obungi kati abaana bonna abasoma obusosodooti kabe babuwala basoma obusisita ennamba esinga bonna Banyarwanda wadde bamanye ennimi ezaffe genda Buganda genda buli wamujja kulaba bonna balina n'enteekateeka ey'okuwamba obusosodooti bwonna mu madini gonna at all level batandise okuplantinga abantu babajja babazimba ku mitendera gyonna nga babakuza okutuuka banaatuuka nti Ssaabasumba wa Uganda ye gundi naye nga waabwe ayogera ennimi zonna eza Uganda naye nga waabwe yenteekateeka namutayika eriwo
bagambe nti Ssaabalabirizi oba Ssaabasumba wa Kampala ugundi nenga si Munnayuganda wadde ayogera olulimi Oluganda nga balina enteekateeka bwetu nga bakikoze mu polisi. Kati polisi yonna bagitwala, amagye gonna bagatwala bakitadde ne mu bannaddiini babaleeta. Kati mutunuulire eddiini zonna kati ziri mu Kampala mu Uganda bonna balina enteekateeka namutaayika n'amaddiini gonna gayingiramu nga baleeta abantu babwe. Whereby bazimba ekintu ku buli level. Kwotajja basuubira bakube eggoolo nga tolina woogenda kwekyusiriza. Beetuuma amannya agammwe ag'Abanyolo, beetuuma amannya ag'Abatoolo, beetuuma amanya ga Rwenzululu, beetuuma amanya g'Ekinyankole, beetuuma amanya g'Ekiganda, beetuuma amanya g'Ekisoga, wepo n'ag'Ekirugwala. Mu okubalowesa nti bantu bammwe naye ng'ogenda omukebera ebyafaayo bye oyinza n'okutya. So, bagamba eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkana omyoyo. Buli amanyi nti oli Muganda ng'oyagala enkyukakyuka okusevinga obwakabaka bwo n'ettaka lyo ly'oguze, kyekiseera okola okusalawo eri ebyafaayo by'omu maaso eby'eggwanga lyo n'eri okusaana okw'eggwanga lyo lyonna nga Uganda n'eri obwakabaka bwo n'ennono n'obulombolombo n'entuuyo z'okoleredde mu nsi yo. Abali mu Europe mbabuuze okubonaabona ku basanga ng'omuntu toyina nju oba toyina kisu. Ekisinga okubonyaabonya mu nsi z'abamaguluberu kye bayita ekisu. Atamanyi kisu mu Luganda gye tuyita ennyumba era mu Luganda oba ge tuyita amaka gye tuyita house oba ennyumba. Kye kisinga okutawaanya abantu mu nsi zonna eza Bulaaya. Naye Uganda mukyayina omukisa nti mukyasobola okugula ettaka ne bakuwa endagaano n'ekyapa. Mwandibadde mulwana ekintu ekisigalewo singa kigenda mu mikono gy'abampembe ne basalute ttaka lya gavumenti kijja kuba kiwedde. Mujja kuba nga n'okugula ennyumba mulina gigula mu gavumenti ya Yosef Tabasirwa nga yakuwa ebiragiro nti ya myaka 49 ku myaka 99 bwe giggwako okwata mu bibyo ng'otambula. Kubanga bwe kiri ne mu bazungu eyo gye mulira nti bano baguze ennyumba babbye sede mu Uganda bazitutte ebweru bayino gisasula ennyumba tebasigala bazisasulira emisolo n'ennyumba gy'osulamu nga si ya business. Mu bazungu ennyumba gy'osulamu esasula omusolo so si ya business. Kati ne Uganda kijja ate bwe kinaatuuka mugenda kaaba kati gavumenti wene beetutte ettaka lyonna nga lya gavumenti nga n'ekyapa ky'olina kyonna tokyalina kiwowongole kiba kitegeeza buli mwajja kubanga akolerera bwerere. Eyo embeera twandirwanye nnyo embeera sisitimu y'ettaka ekyali mu Uganda esigalewo. Buli muntu abeere ng'alina obwannannyini ku ttaka liri yeegulidde ku ssente ze. Naye singa kinaabava mu ngalo omumpembe n'aga nti ettaka lyonna lya gavumenti nga nawe ekyapa ky'olina olina kifu oba olina mayiro oba olina eka oba olina poloti jjajja Mujja kaaba. I've played my part by informing nze. Haters stay well. I've passed the information. May God bless Ugandans. May God bless all. The entire kingdoms of Uganda. Stay blessed and inform your subjects that time has reached to change, to save our destination, to save our future. But if we keep quiet at the moment, we are gone and we are finished by the foreigners. So it's high time for us to act with immediate effect so that we can save the future of our grandkids. If we keep quiet, these people are already in action. But if we raise up to defend our knowns and culture, we can prosper. But when we keep asleep and quiet, we are gone. So wake up before it's too late. Let us join our hands. Together as Ugandans, we save our nation from the foreigners who are willingly and forcefully to take over our country. Please, Bannayuganda musituke. Enteekateeka weeziri namutaayika nzibabuulidde. Olwedde weeziri omuntu watuukira okugamba nti wano waffe omuntu watuukira okugamba nti wano waliwo kafyu w'emisana musibewo amaduuka. Omuntu watuukira okugamba nti kulina ettaka erya temusaalimbirako. Omuntu watuukira okugamba nti lero mugenda kulya temugenda kulya. Kitegeeza ebyo mu kubigenderwa n'ebikolwa ebiriwo ebibalaga nti omuntu asobola okuwa order lero temugenda kufuluma.
kyekiri South and North Korea bwabanga salimu salene banne bagabye bantu be Nakaseke Nakasongola ne Luweero temufuluma muggala amaduuka mugende mulabe kiri North Korea kibagenda bakola nkyoli awa nabagamba mwenna abantu b'ekyanna mukaka Masaka Kabonera wa teri kufuluma munjo okumala wiiki atenga mugenda fuluma kati kyabadde Luweero kyebawadde orders mukiwulidde n'omukulembeze waffe akyogeddeko bajja kikola ate nga temwena kyemugenda kukola okujjako nga mwerwanyeeko ne musituka bwe kigaana Mukama bakuuma takumira mpeera nze byange mbyogedde nja kuba siina musango mu maaso ga Katonda nze naliwo okwogera nakozesa omwagwa nga obbabulira information era nze ekinoonyesa information gyemba wa tewali kirala sina gwe nabba sina manja information gyemba wa yenoonyesa era this is to inform the public. Whoever is hunting me is not hunting me because he owes me something. No, because the information I'm giving out, that's why they're after me. Temwine mugenda gisanga ku TV, ku radio, mpapula za mawulire, no way ya. Temwine mugenda gisanga. Ensonga lwaki bannoonya information gyemba wa temwine mugenda gisanga. Kubanga bali bagikuumidde emyaka n'emyaka nga bakuumye ekyama. Okutuusa nze bwe ntandise obbiba otula nga nkozesa drone zange ezibega from Monday to Friday nezibabega. So buli muntu yenna ali eyo. Nze sirina musango, sirina manja, sirina gwe manja okujjako abannoonya olwa information gyemba wa gye baali babakweka. Kati neno gyemba wadde nkimanyi kati gaba bugumye. N'obugere bali mu kkankala bagambe mmayi bampita mbwa. Oli yavudde n'ampita embizzi. Kati ow'embizzi ye yampisa embizzi. Nkuwadde ennaku 3 ng'ovuddeyo omenye statement gye wakoze wakagikola emirundi egi nti nabika Ssaabasajja Kabaka. Nkuwadde ennaku 3 nga mmaliza olwa Sunday teruliiko. Nkuwadde Monday Lwakubiri Lwakusatu. Bw'otavaayo kumenya statement gye wakoze nti nabika Ssaabasajja Kabaka n'oleeta akatambi. Ngenda kuvaayo nkole video part 2 ebinaddako gw'onoomanya. Bw'otavaayo kumenya statement gye wakola. Nkoyo okunjoga n'okumpayiriza nga basasula ssente okwonoona erinnya lyange. Kati gwe njagala obeera live example. Tosula mu nnyumba za nzabirwamu n'otinkula entalo z'amayinja. Nkugambye Gashumba Frank. Nkuwadde Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday. Ng'owithdrawing the statement egamba gye wakakola emirundi ena nti nabika Ssaabasajja Kabaka. Fail to do so. Ngenda kujjayo obwerere bw'ombukube ku mmeeza. Bye wakola muwala wo. N'ebyatuukawo mu HIK. Buli kimu nkijja nkikube ku mmeeza. Ebya Nabukera mbikube ku mmeeza. Ebya pasta eyali mu Denmark bye yakola byonna okukolera ku Nabukera mbikube ku mmeeza. Kati nkuwa sample, nkuwa details eziri mu part tugendeeta. Nkuwa details eziri mu part tugendeeta. Ebyatuuka ku Sheila mu HIK, ku Nabukera, ku muwala wo Kathe, bikibi nkuwa just part gwe nkubuulira kati. Tomorrow is Monday. Tuesday, Wednesday, Thursday. If you don't withdraw the statement, gy'obadde otambuza ku social media nga mayiga kusasula ssente, ngenda kukulagako nti abasajja gye bali mu nsi. Kubanga nze sina gwe ntya. Nakugamba mu nsi ntyamu Katonda. Abazadde abanzaala. Bantu balinga bana. Abazadde abanzaala, Katonda, Ssaabasajja Kabaka. Ndowooza n'emmere eyo kya. Be bantu categorizes. Nya abasigadde sina kyenjagala kati nkuwadde 4 days consecutively kano mukasalemu 4 days consecutively Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. If you fail to come out and withdraw your statement ngenda kwanika. Bakuwa sente ojja olumbenze kati nkuwadde 4 consecutively days Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. If you fail to do so, okuwithdrawing statement, ngenda kwambula. Ngenda kwambula. Nensejja kakasa. Pozi mbadde nabedde n'omwana gobayita Bet. Eyali ku University Makerere. Eyali girlfriend wo. Nkuwaddeko just crew. N'ebirala sijja kugamba. Just nkuwaddeko crew. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. If you don't come out okuwithdrawing a statement gy'ogamba bunabika Kabaka. Kati gwe njagala obeera example. Wampisa embizzi.
n'ogamba continuously emirundi ena nti nabika Ssaabasajja Kabaka kati ojja kumbuulira ekigaana enkoko lwaki enywa amazzi n'egaana ofuuwa munansonyiwa ojja kitegeera ojja kumbuulira lwakuna mulumbalumba nnyo abantu naye nkugambye either you withdraw the statement oba leka ensi kutegerega Frank Gashumba yaani n'ebikwata mu njuyo ensi bibadde temanyi kali nakuwaddeko sample kyadde kigula luggi kati nkuwoniza omulundi ogusembayo Monday Tuesday Wednesday Thursday ku Thursday nkuwadde ennaku 3 Monday Tuesday Wednesday ku Thursday nkuwambule nkubuulidde nkuwadde Monday ye bbalaza lwakubiri lwakusatu ku lwokuna bw'otavaayo kukola statement publicly ng'olina video gy'oyogerako nti nabika Kabaka wallahi ngenda kwambula Mukama 13 mpeera musibe bulungi mweraba kano mukasale mu particularly kanoko ka mukasale mukamusindikire mumutegeeze oba kwali akitegeere walumba America nga America eri muri sese eri mu kulonda kati ojja tegeera nze tebannumba Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.